Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gwatanaba gyegatteko nyiga kalo edyako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde tunyumyemu ku nsonga y'abasajja. Njagadde tunyumyemu. Waliwo omwana omuwala yavuddeyo n'agamba nti abasajja b'ennaku zino bazibu. Abasajja b'ennaku zino nti bazibu nnyo tebasoboka. Yavuddeyo n'akyogera. Naye abasajja basoboka. Gwe omukyala, gwe wenna omukyala ba gwe wenna omuwala, njagala okimanye nti abasajja babika bingi. Kimanye nti mulimu abasajja nga y'omusajja enneeyisa ye si nnungi. Tumuyite nti omusajja ow'ebbogo. Omusajja ow'ebbogo ng'ayombayomba buli kaseera ateekawo lutalo waka. Kantu katono nnyo kamunyiiza n'ayomba. Kwegabuye buli kaseera ng'ayagala abeere nga muli mu kuyomba, temutegeeragana, temukkaanya. Abo abasajja gye balina. Ate ebiseera ebisinga mu kusooka mubeera bulungi nnyo. Mba nga mwakasinkana, mwakeekwana, mubeera bulungi nnyo. Naye buli bbanga gye ligenda litambula agenda akyuka. Ebiseera ebisinga abasajja abo abeera wa bbogo ate kasaagattibwako nga talina bulungi ssente. Ate kati awo kiba kijja kutabuka. Abajja kutabukira ddala. Abo abasajja mwebali nga bo buli kaseera kuyomba. Kegamba tawa mukyala w'ekitiibwa naye teyeewa kitiibwa, buli kaseera kuyomba. Kati abasajja mwebali abo. Era woomugwako oba olabye ekyo kyenkubulira gwe omwana omuwala, omusajja bw'atyo woomugwako obeera oli mu buzibu obw'amaanyi ennyo. Abasajja bwe batyo buli kaseera nga ye ayomba, tolina ky'oyinza kukola kiyinza mmusanyula. Buli kaseera kugamba aba yeekwasa obuntu n'obutaliimu. Abasajja mwebali. N'obayo abasajja kati kimanye nti ate waliyo abasajja nga mutuufu abasajja basirise, ng'omusajja musirise nnyo, ng'omusajja muntu mulamu, nga musirise kale ng'omusajja awe kwegamba yeegombesa buli muntu yenna amulaba. Gwe kimanyi nti abo abasajja gye bali. Ng'omusajja tasobola kukuba luyi, tasobola kuvuma, nga mumala n'akaseera nga temuyombye waka. Abo abasajja mwebali ate bangi. Mwebali bulungi nnyo. Kwegamba ng'omusajja oyo mukyala wa muyita mami. Abasajja abo mwebali ng'awa mukyala w'ekitiibwa nnyo. Era nga kwegamba ng'amwagala nga buli kimu tamukweka. Abo abasajja mwebali ate bayitirivu. Mulimu abasajja abo ng'ogenda okumwewolako ekintu oba omwewolako ssente oba omusaba ekintu nga tasobola kikuwa nga tasoose kwebuuza ku mukyala we. Era akugambira onagamba kamala okubuuza ku mami wakkiriza nga nkuwa. Okitegeera abo abasajja mwebali bulungi nnyo. Be abasajja abatuufu. Obeera naye kwegamba ne weewuunya n'okwewuunya n'ogamba nti Katonda yampa omusajja ng'akuwa ekitiibwa. Buli kyatuuseeko akikubuulira, buli kasente kaafunye akakubuulira, akuteresa ssente ze, kwegamba nga mutambulira buli kimu nga kwegamba nga wamuyingira mu musaayi. Okitegeera ebiseera ebisingira bagamba nnyo abasajja batera obbagamba nti omukazi yaloga omusajja yamulekamu kasala kkubo ate munanga abeera teyamuloga. Jasi ekyo kika ky'abasajja weekiri bwe kityo nga kyo kwegamba nga ye muntu mulamu. Teyeemalirira nga ye waba ne mukyala we aba ayagala abe nga amuyambako okusalawo ekintu kyonna ky'agenda okukola. Ebiseera ebisinga ate abasajja batera okukulaakulana. Kuba ebiseera ebisinga aba teyeemalirira, takola kintu mu nkukutu. Ayagala nnyo mukyala we. Ayagala nnyo ekintu mami abeeremu. Mami alina okusalawo, alina okumbulira kituufu nkikola. Ebiseera ebisinga abasajja bwe batyo batera okugaggawala nnyo ebiseera ebisinga. Kuba aba teyeemalirira nga ye, aba ayagala nnyo okukwegamba okutambuza ebintu bye ng'ali wamu n'omukyala oyo gw'aba alina.
mukama wakuyamba n'omufuna omusajja bw'atyo musijja kulimba obeera omaze obeera ojja kwesiima nnyo. Ebiseera ebisinga abantu baboogerako nnyo nti omusajja waawo omukazi yamuloga, omusajja omukazi oyo yamuloga, naye nga te si bwe kiba, just eneeyisa y'oyo omusajja bw'atyo wabeera, okitegeera. Kati ate ne wabaayo abasajja nga ye omusajja musirise nnyo ekyenkomeredde nno, ng'omusajja musirise atya, okitegeera, ng'atya omukazi nga bw'okiwulira, ng'omusajja atuuka n'atula mu nnyumba n'asirika, akugamba kimu bibiri n'asirika, nga si mukambwe naye nga ye ali awo nga ye musirise, nga buli kimu akiraba bulabi, oba okoze eki muyite yeefiirayo, abo mwebali. Ekyo nkikubuulira. Ebiseera ebisinga abasajja bwe bati abasirise nga ye musirise ddala nnyo. Ebiseera ebisinga abo baba n'ensonyi nnyingi nnyo. Ebiseera ebisinga tebaagala kuswala, abatayagala kuswala ky'omugamba kyakola ki, kyakkiriza. Omukyala wamugamba nti munnange kino ng'agamba kaale, munnange mwami kino kaale. Baba tebaagala kuswala, baba n'ensonyi, abamusirise nnyo. Niwaba akwana bukwanyi mukazi era batera nnyo balyako ssente. Abo abasajja bwe bati abasirise, esooka abatayagala kuswala, tasobola kwogera, tagaana, ye buli kimu abakkiriza bukkiriza. Mwebali bwe bati abasajja abo ababeera abasirise, nabo tebatera kumenya nnyo, tebatera kumenya bakazi baabwe. Balungi nnyo. N'omala omufuna ng'omukazi n'omala ofuna omusajja bw'atyo nga musirise, oba ono omusajja abeera ayagala okukola ekintu buli kimu ne mukazi we abeere ng'akibeeramu, buli kimu n'ayagala mukazi we akibeeremu. Abo abawoza mami, abo balungi nnyo. N'ono omusirise abeera mulungi nnyo, era tebatera kulwanagana mu maka gaabwe, tebatera kubeerawo ntalo, babeera bakkanya. Kuba ebiseera ebisinga ono omukazi, abakazi bano tebatera nnyo kuleeta ntalo waka. Kwesooka abakazi ye muntu gw'ogamba ekintu n'akuwulira. Abakazi bo bangu, emitima gyabwe minafu, ayanguwa mangu, takakanyala kulemera ku kintu. Omugamba nti tokola kino, kyangu kiwulira. Omugamba tukole tuti, ayanguwa okiwulira era akkiriza n'agamba omwami wange aŋŋambye, omwami wange kasaayogera. Abakazi bo bawulira mangu, naye ebiseera ebisinga batera okuleeta entalo ewaka, babeera basajja. Ebiseera ebisinga be batera okuleeta entalo ewaka, be batera okukola obungoddirira obwo obukyankalanya obufumbo, babeera basajja. Be basinga okukola obuntuntu obwo, kuba ebisinga okukyankalanya amaka mu bimanyi, buba bwenzi, ttamiro lisusse, butawa mukyalawo kitiibwa, kwegamba byebyo bisinga okutabula amaka. N'omuleka okubeera mu kuyombagana, ebyo ttamiro, bwenzi, butawa mukyalawo kitiibwa, obwavu, ebyo bisinga okutabula obufumbo, okitegeera. Abakyala mulekerawo okugamba nti abasajja b'ennaku zino bazibu nnyo, bafuuka bazibu. Ekyo kiba kikula ky'oyo omusajja gw'ofunye, naye ng'abasajja abatuufu mwebali bulungi nnyo. Lwakuba obuzibu mwinamu abakyala, bwe mufuna omusajja, omanyi omusajja, kala y'omusajja tosobola girabirawo nga kukwana bukwanyi. Ekyo nkikubulira, kala y'omusajja tosobola girabirawo ng'akola ki, ng'akukwana bukwanyi. Kyoba olaba nti mbagamba nnyo, omusajja oyo waba akukwanye, fuba okulaba ng'omuwa interview enzibu, muwe interview enzibu ennyo gy'atasobola kubuuka. Waagibuuka omanya nti oyo mujja kubeera mwenna. Naye mmwe omusajja oyo agenda n'akufumbafumba n'omwanguyiza, n'omuwa ekyo kyakwagalako. Ebiseera ebisinga aba agenda kunafuya mu bulamu bwo bwonna, aba ajja kunafuya, ajja kumanyiira, ajja kuyisaamu amaaso, kugamba ajja kulaba bw'atyo. Nkikubulira. Naye omusajja omutuufu, musobola okubeera nga muli mu kwekwana bwekwanyi, nga takunyega na kunyega nti munnange njagala ojje tukole kino. Nga ye muli awo atunuulira kimu, tunaabeera tutya ffenna, tukoze tutya, munnange nkwagala, njagala tukyale, njagala tutegeke. Bya musajja omutuufu byabeeramu ebyo bwe bityo. Naye abasajja abayaaye, ababbi b'omukwano, yoya abeera ku ssimu, nakkubira essimu n'agamba munnange njagala ojje tukole kino.
munnange jangu ogenda kukikola ddi, tugenda kukikola ddi, n'abikubuuza ku ssimu. Njagala ojje tukole kino. Kwegamba n'akuwemula ng'ate yakakufuna. Natandika okufulumya ebigambo ebizito ennyo ng'abifulumiza ku ssimu. Ebiseera ebisinga omusajja bw'atyo oba olina omwekengeramu. Omusajja akuwemulira ku ssimu. Mu kuwemula okwo ng'alina by'akusaba nga bw'obitegeera. Oyo omusajja taba musajja, ekyo nkikubuulira. Omusajja omutuufu wabanga akukwana aba alina okukola ki? Muba mulina biisi za mitendera bulungi mpola mpola. Mpola mpola. Okitegeera? Mpola nga muyitira mu mitendera. N'ensi byakupapa bupapi. Temunnaba kwekebeza bulwadde gye mulimu. Temunnakyala kuko mu bazadde bo. Naye nga ye akupika kimu nti munne njagala ojje tukole kino. Munne njagala ojje tukole kino. Amangu ago. Kati n'olwekyo. Kati gwe omukazi wulira kino. Woba oyagala okuwangula omusajja omuyaaye, omuzuule nti muyaaye. Omusajja oyo fuba okulaba ng'omuwa interview enzito. Bw'omugamba nti njagala kwetegereza, mwetegereze ddala. Ekisookera ddala mugambe nga tetunnaba kwegatta. Njagala tusooke tugende tukyaleko ewaffe. Ekintu ekyo nkibagamba nnyo. Sooke tukyaleko ewaffe bakulabe. Kuba by'okukyala tebyetaaga ssente. Tebyetaaga ssente. Omusajja walemerera omuvubuka oyo oba omusajja walemererwa okukyala ewammwe. Oyo aba tajja kusobola. Ekyo nkikubuulira. Omusajja waagaana okugenda omukyale akyala ewammwe. Oyo aba tajja kusobola. Ate fuba okulaba ng'okimugamba tannaba kwebakako. Okitegeera? Fuba okulaba ng'otunuulira ebigambo by'omusajja ono byakugamba wano mu kukwana. Sooka obitunulemu olabe kiki wajja akutte ekkubo ki. Olaba ng'ekkubo lyakwata lyakwanguyiza kwagala kulaba bwerere bwo. Oyo mudduke omanya oyo muyaaye. Osobola omulaba. Kimu bibiri jangu tuondabeko ewaka. Kimu bibiri tukole kino. Kimu bibiri kino. N'akuwemula ebigambo ebinene biti. Naye nga temunnagenda wala nga mwakamala mwezi gumu, wiiki bbiri, myezi ebiri. Ebiseera ebisinga abakyala mmwe mwereetera obuzibu. Temuwa budde basajja bano nga babadde babakwana. Omusajja muwe obudde, mwetegereze bulungi. Nkugambye nti abasajja mwebali abasajja abalungi. Omusajja agenda okukukwana nga n'owaba alina mukyala wo ewaka. Agenda kuyisa naawe ng'omukyala. Tagenda kuyisa nga malaaya. Ajja kuyisa ng'omukyala namba 2 gwafunye. Kyawuuli nga naawe akikuwa. Ekyo nkikubuulira gwe omukyala wonna aba weesizza mu nneeyisa entuufu nga bakukwana. Ekyo nkikubuulira. Kuba mukaaba nnyo abakyala, mukaaba nnyo nnyo. Obeera ku leediyo n'olaba n'owulira abaana abawala ababonebonedde mu bufumbo. N'olaba omukyala ng'alina abaana 6 naye ng'omusajja yamuddukako. Omukyala alina abaana 2, omusajja yamulekawo. Okitegeera? N'olaba omukyala nga yazaalira ku luggya, omuvubuka ali eyo ali mu bibye. Okitegeera? Kati n'olwekyo okwewala ebintu ebyo by'okubonaabona omusajja akusudde mu nnyumba, ennyumba gikusudde mu bakubanja, odduse. Kuba bo bano abasajja obuzibu bwe balina, ye waaba akukwana aba ayagala kiri kyokka era waakifuna kiba kiwedde. Ky'oba olaba nti atandika akuyita mukwano sweet baby, ky'omusaba kyakuwa, naye kasita amala okukukwasa bw'ati wekapa kiba kiwedde. Toddamu kumulaba. Eyali akkubira essimu 20 olunaku, akkubira essimu emu. Okitegeera ebyo nsuubira mubiraba nnyo bibatuukako. Eyali akubiyita nga yakakwana, w'omala omuwa toddamu kumulaba. Gw'otandika omwegayirira jangu ondabeko, gw'omukubira essimu so nga ate luli ye yakkubiranga. Okitegeera? Kati n'olwekyo mu mwenna abakyala kye mbasaba, njagala mubeere bagezigezi. Abasajja bano baleme basumbuwa. Baleme balyako byammwe ate badduke. Omusajja ali n'ekirala, w'ofuna omusajja oyo topapa kumuzaalira mwana. Simanyi lwaki obeera opapa okuzaala oyo omusajja omuzaalira. Abasajja bwe mulaba abasinga baabayaaye, abasajja abatuufu mwebali, naye abayaaye be basinga okubatomera abayaaye kuba yaba n'ebigambo
byasobola okugamba n'omukkiririzaamu olw'endabikaye olw'obusente bwaba akutomeza buno bw'olaba ng'obungi kuba ajja n'akusika obwongo n'akwata emitwalo 2 n'agakuwa jasi musenkanyeeko olw'olumu n'addamu n'akuwa 2 kati gwe obwongo obuli ne bugamba nti ono gwenfunye maze kumbe ye aba akusika busisi kulyako bibyo amala adduke kati n'olwekyo obusente obwo mu abaana abawala tebubamalaamu obusente tebubamalaamu emmotoka tezibamalaamu kuba osanga omuwala ng'ayina gaayi jasi kubeera nti amujja ku mulimu n'amutwala ewaka n'amanya nti ekyo kiwedde n'atatunuulira kya maaso wagye balaga nti banaamalako banaweza emyaka 2 nga bali bonna temukitunuulira ebintu bino mbibagamba nnyo buli wenjogera ku nsonga y'omusajja n'omukazi mbibagamba nnyo mbiddiŋŋana nnyo njagala abakyala mubeere bagezi abasajja baleme basumbwa baleme bamanyiira tokkiriza musajja asobola okuwa obusente obwo obukusika naye mubuuze zino sente zompadde zaaki n'omugambe nti engeri gyo sente zino zompa kuŋŋaanya lumu sente tugende tukyale ewaffe mbeere mukyalawo mu butuufu naye bino ebyokwagala okubeera nga akusanyusa busanyusi ajja kukomyawo kuba abakyala muvaayo nnyo ne mwogera nina gaayi naye gaayi ambuzaabuza mugamba njagala kujja tubeere ffenna ambuzaabuza ensonga yeeyo kiva wano mu kutandika wamu watandika otya naye kasi omusajja omulaga nti gwe oyagala nnyo kiba kiwedde ekyo nakibagamba omusajja woomulaga nti gwe ayagala okusinga ye kiba kiwedde olina okwemiima kyo nkikubulira gwe omwana omuwala tolaga musajja bwagazi ng'omusajja tannakyala wammwe ng'omusajja tannakwanjula omusajja singa abeera akwanjudde singa abeera akyadde ewammwe n'omulaga okwagala kwonna okuli kutya tekiba na buzibu naye sooka otunuulire omusajja ebigambo bimufulumamu obisengejje bulungi nnyo olabe nti bikutwala mu maaso binakusobozesa okubeera naye emyaka 3 mu maaso kyekijja okubeera ekirungi entandikwa wano nga bakwana kyekikuwa obufumbo obw'omu maaso ekyo nkikubuulira wotandika ng'oli mu bya lusaagosaago naye agenda kukwagala mu lusaagosaago wotandika ng'oli mukambwe ng'otunuulidde nti njagala bufumbo omusajja oyo agenda kukwagala mu bufumbo obutuufu ekyo nkikubuulira ebiseera ebisinga gwe buli wooteeka omuzannyo mu bintu by'okwagala n'omusajja naye akulaga omuzannyo wano ono mu kusooka ng'akukwana wano olina kubeera mukambwe kuba ye abeera akwetaaga ekyo nkikubulira gwe omukyala n'ofuna omusajja omugaga ng'akutomedde bw'ati nti njaga nkwagala omusajja oyo n'omugamba njala kungulira ttaka asobola oddiggulira nga tannaba kwebakako ng'akyakwana bukwanyi kuba ye abeera akwagala fe abasajja obuzibu bwe tulina wotulaba omukazi bwoti n'omutunuulira bwoti n'omutunulira butunuulizi nga tonnaba mwebakako oba omulaba nga mu butuufu mukazi mulungi mukazi wa kabi naye olumala omwebakako ate omuzuula emize omujja emize n'olaba nga tene gw'olina ewaka osanga atamusinga okitegedde kati n'olwekyo kirungi nnyo omusajja wakutomera bwati natandika okukukwana beera siriyasi okitegeera wuliriza ebigambo byayogera bikutwalawa kiba kikulu nnyo totunuulira busente buno ate obutunuulira tebukumalaamu obusente ate omusajja gw'otagenda kwagala tomuliira ssente ze ekyo nkikubuulira obusente bw'obaako ebikolimo obusente bw'abasajja obwo n'ogamba nti kamukuule kamulye ssente gayono kamukuule kamulye ssente ezo zibaako ebikolimo gwe omwana omuwala ssente ezo tozirya oba omanyi togenda kumwagala tolya ssente za musajja ekyo nkikubuulira gwe omwana omuwala bibyo ebikolimo bye mubeera nabyo bibasumbuwa kulya busente bw'abasajja kati kankubuulire ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okubeera n'emirembe mu nsi gw'omwana omuwala fuba okulaba nga tokkiriza kukuula abasajja tokkiriza kutwala bintu bya bwereere ebyo byesonyiwe beera straight mu bulamu bwo omusajja wajja nga akukwana olaba nti akulaga ssente n'obeera oli yalo otya ssente ezo fuba okulaba ng'ozigaana oba togenda kumwagala ekyo kibi nnyo 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 okulya ssente z'omusajja ate n'ogaana omwagala abasajja bwe mulaba bakolima baba n'ebikolimo ebibi ennyo ennyo mulimu n'abasajja balina ebintu ebibatambulirako ebyo
ebyo ebizimuzimu kati gw'omuliira obusente just kigambo kimu kyokka omukazi ono sente aziridde ajja kubonaabona kiba kimala okubeera mu nsi muno ng'obonaabona. Ekyo nkikubuulira mulekerawo okulya sente z'abasajja ng'omanyi togenda kumwagala. Okitegeera funa omusajja gw'omanyi nti omusajja ngenda kumwagala era mwagalira ddala gw'oba oliira sente ze ate nazo zirye mu magezi ng'omanyi nti sigenda kulya sente kutundayo obulamu bwange kubonaabona. Okitegeera tunoolira sente naye ng'otunira n'obulamu bwo bw'omu maaso engeri gy'onaabeera mu nsi. Kirungi nnyo n'olaba engeri gy'onaamalako n'omwami oyo wamu n'abaana bo mu bulamu bwo bw'omu maaso. Kiba kikulu nnyo nnyo nnyo. Kyebyo byenyagadde mbabuulireko ku nsonga y'omusajja abasajja bano engeri gy'olina okumalako nabo ng'omwana omuwala. Fuba okulaba ng'omusajja ono omwetegereza nnyo. Ekyo njagala nnyo mbeere nga mbajjukiza oba temwagala kubonaabona na mbeera ya nsi eno. Fuba okulaba ng'omusajja ono tumukkiriza kumanyiira kusumbuwa kwegamba waba akukwana muwe ebintu ebyo ebikambwe ebinaasobola omugoba singa n'aba tali siriyasi. Mubuulire kwegamba musabe ebintu ebizibu ebigenda okumugoba wanaaba muyaayi. Okitegeera just ekintu kimu bwe kityo omusajja nga azze nakwana olunaku lwe olusooka n'omugamba nti nze munnange ffe ewaffe okwagala omusajja olina kumala kukyala kiba kimala n'okimugamba ng'oli siriyasi nti kituufu onkwanye nange sandiganye naye ffe obuzibu bwe tulina ewaffe kizibu nnyo okwagala omusajja ne twegatta nga tosoose kukyala waffe. Ffe ewaffe okuneebakako olina kusooka kunnyanjula oba kukyala waffe. Okitegeera senga asooka akulabeko bwati ne bwati asooka akulabeko awo kimu kijja kuba kiwedde. Okitegeera omusajja wona amugamba ng'omutunuuza ebintu weebityo omuyaya ajja kudduka emisinda gyagamba onannemye. Ekyo nkikubuulira naye wanaaba omusajja nga muntu mulamu ajja kugamba tewali buzibu katukikoleko tewali buzibu just kati gwe tutegeka butegesi bye tulina okukola. Omusajja omutuufu ajja kukugamba nga akkiriza bukkiriza nti tewali buzibu oba kugambe nti naye nga sirina bulungi sente kyetagisa sente nga mmeka tukyale. Okitegeera kwegamba omuntu mulamu obeera omulaba naye bano abayaaye bano ayogera kimu bibiri akanya kwogera bigambo biyitirivu kulimbalimba akulaga obusente buno kumba aba akusika busi mutima. Abo mulina obbagobera ddala abasajja abayaaye basooke beeteeketeeke bulungi nnyo afune omukazi ng'asobola omulabirira kwegamba nga atuusizza okubeera n'omukazi ewakaawe okusinga okubazaalamu abaana ne babaddukako ne babazaalamu abaana nga muli ku lujja. Okitegeera n'ekirala abakyala mulina okwefa tomala gafuna lubuto mangu ago. Nakugamba bulungi nti okimanyi omukazi gw'osalawo okufuna olubuto gwe osalawo gw'omukazi gw'osalawo n'ogamba omusajja ono kamuzaalire gw'osalawo nti omusajja ono kamuzaalire. Kali n'olwekyo yiye engeri gyoweegaadingamu obutafuna lubuto mangu ago naddala bano abavubuka abo otunuulira omuvubuka n'afunisa omuwala olubuto nga n'omuvubuka yennyini yeetaaga buyambi kyokka nga n'omukazi omuwala mwana muto amufunisizza olubuto. Kati n'olaba komedi ali awo kati omuwala n'azaala ebyokusoma ne bifa n'aba nga talina na ssente zirabirira mwana omuvubuka naye aliyo yeeyiya bweyiiya. Kati n'olwekyo okuwona ebintu ntuwe bityo mulina ofuba okulaba nga mubeera siriyasi ku nsonga eyo. Gwe olina okwefaako n'ogamba kanfuna olubuto oba sigenda ddufuna kanzalira omusajja ono oba sigenda muzaalira. Omusajja asooke yeeseetinge bwati ne bwati lyoke muzaalire. Ekyo bwe kityo bwe kirina okubeera. Ekyo nkibabuulira mu abaana abawala mubeere siriyasi. Ekyo nkibabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako bingi tujja kuba tunyumyamu. Nfunayo akadde ne mbabuulirabuuliramuko akatinitini. Kiba kirungi njagala nnyo mu abaana abawala kuba mumusinga okupuleyinga bino ebintu. Abasajja batuufu bo tebejjaayo naye abayaayi be basinga okwejjayo be basinga okubeera ennyo mu butaala be batomera buli mukazi tatya buli mukazi amutomera tawa mukazi kitiibwa bonna wamusanze amukwanirawo abo be basinga obungi. Kati n'olwekyo mubeere beegendereza. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.